Mugamba muti abaagala abalungi abeekuumira kusenga 5256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Leero nno nza kwogera ku butiiti. Nabadde nninako wende in a public place. Bwe njogera public place ekifo eky'olukale ekiyingiza abantu abangi. Ne ndaba mwana muwala omulungi ng'anyirira okufa obufi ng'ayambadde obutiiti. Naye obutiiti yabadde ayambadde bulungi naye ye bwe yabadde atudde nga bonna budda ku ki? Budda ku ngulu. Ng'obutiiti buli buwandiikiddwako ekigambo. Kyabadde mu Luzungu naye nze ngenda kizza mu Luganda. Kyabadde mu Luganda nga kigamba nti enemana yo yonna girye. Oba okitegeera. Kati gwe akitegedde osobola okizza mu Luzungu otegere kye babadde bawandiiseeko. Njagala mbabuulire nasomesako ku butiiti obwo nga mbagamba nti obutiiti nga bw'owulira erinnya obutiiti oliwulira nga bwe ndisoma oba nga bwe ndyogera bwabeeranga bwa mu kisenge edda. Bw'oba osazeewo kubwambala for show kubanga kati abantu babwambala for various reasons ate sirinza bagamba nti tubeere ku nedda. But bw'oba osazeewo okwambala obutiiti buno obwa show sisuubira nti obutiiti obw'ekisenge basenga abatunda obutiiti buno babubuulira era ababudecoratinga ne babuteekako ebigambo ng'ebyo ebisikiriza kuba bino ebigambo bireetera omusajja okubeera ng'asikirizibwa gy'oli. Obutiiti omusajja bw'akulaba ng'obwambadde mu kiwato asikirizibwa gy'oli si mu ngeri y'okukwanibwa wabula mu ngeri y'okwegatta naawe. Bo gwe gwalinga omugaso gwabo nti olabikira bulungi omusajja omusikiriza bulina engeri gye bu enhancingamu omaanyi g'omusajja okubeera ngaye awulira ayagala awulira akwetaaga. Kati gwe bw'obwambala nga buliko n'ekigambo bwe kityo n'ogenda n'otuula mu kifo eky'olukale oba n'otuula ku booda nga bonna buli bweriwe buti oli bw'abusomako olowooza kikyakulubooleza. Omusajja bw'akukwatako n'akkoonako emabega n'agamba gundi otunda mmeka oyomba nga byasomye byebyo. So obutiiti bw'oba oyagala kubwambala just nga bya just gula obutiiti obuli nnomo waliyo ne zino chains ze mwambala obwo buli okay. Naye buno buliko ebigambo kati mulina n'obutiiti bwe bawanga oba tulina obutiiti bwe bayita bwe bawanga bubeeramu eddagala oluwuzi olwo lwe bateekangamu baluteekangamu eddagala era abasenga abakadde babimanyi. In fact ne colors zigenda mu butiiti obwo bw'omu kisenge za njawulo era balina engeri gye bazikola gye bazisengeka nti blue white bweziti nga zonna ziyina amakulu gaazo nga n'oluwuzi balutaddeko tebasiba kafundikwa no oluwuzi lwe bannyeka mu ddagala then ne bateekamu kubanga tezaasibwanga ku buwuzi buno obunanuka lwalinga luwuzi ddala ne bateekamu obutiiti obwo. So gwe bw'obwambala nga tobwambadde ng'otegera ky'oyambadde simanyi. Obutiiti ng'obwo bwambale ekiro emikolo gyammwe bwe giggwa gyamu tereka ddamu oyambale ekiro jamu tereka. Oba oli muntu nti nze siri wa kiro kyokka we twagalira we tuliira bw'oba omanyi nti ngenda kutambula nga sambadde kiteeteeyi kigenda kubikka butiiti bwange jamu. Si kirungi kugenda ng'obulaalaasa nga buli omu alaba ky'atalina kulaba. Ekyo kibeere ng'ekintu eky'omuwendo. Badde nakozesa kigambo kya Luzungu. Kibeere ng'ekintu eky'omuwendo eri ggwe n'omwagalwawo nti for example, ekintu ekirungi oba eky'omuwendo kyempa omwagalwa wange oba sowaani gye mpeerako omwagalwa wange nandiyagadde buli omu agende ng'agiriiramu nedda. So teweejajaamya teweeteeka ng'ali ku market kubanga nze ekyo omuntu oba omusajja abasajja bo obwongo bwabwe munnange bulina engeri gye bufunctioningamu. Abasajja okuyima ye alabako bulabi n'ayima talinga ffe nti gwe bamala kukwata n'ofiiringa ffe tuyima nga tugoberera ttaaki naye ate ye ne bw'atunula butunuzi bw'ati ku kisambi ayima ne bw'atunula ku ntumbu ayima. So tokireetera muntu kubeera nga bakufunamu ebirowoozo ebitali bituufu gy'owangaalira oba ebiseera by'eddembe gy'obikwatira. Imagine otudde oyambadde obutiiti buliko ekigambo nti enemana yo yonna jangu olye olyaniriza ogamba malaaya oba naye ng'ate si malaaya wabula obutiiti buno wabwambadde kubanga wabadde oyagala bbaawo abisome anyumirwe abeere nga asikirizibwa gy'oli. Oba okitegeera simanyi oba muntegeera bulungi kye mba nnyonnyola. So tubeere ng'obutiiti tumanyi nti obutiiti bwa mu kisenge ate n'abantu ab'edda bo bwe baabwambalanga munnange baabujjangamu n'obutereka ne babutereka ng'obutiiti we bubeera omwana omuto talabawo
kintu kye kya mu kisenge bunyweza obufumbo kubanga edda baabuwanga nga like bwalinga basically bwalinga bwakunyweza bufumbo ebiseera ebisinga na musajja kubeera nga tawankawanka ng'omwekutte nga omuliko bw'omu tagenda kuno tagenda kuuli naye kati gwe wobanga osanga omukazi ayoza engoye ayambadde obutiiti bwonna buli wabweru osanga oli ali ku booda obutiiti bwonna buli wabweru naye nga n'obutiiti bw'ayambadde ku musajja amanyi obutiiti nga si bwe buno obutiiti bwa bulijjo olwo obutiiti bwa bulijjo abantu bwe bambala obwo buli oke naye gwe togenda mu dduuka n'ogamba senga oba n'ogenda ebabutunda n'ogamba butunda nti njagala obutiiti obusikiriza omusajja njagala obutiiti obw'omu kisenge n'abukwata n'abukuwa bw'amala okuwa obutiiti bw'omu kisenge gwate n'obwambala nga tobwambalidde mu kisenge gula obuli nnomo nga n'omuntu ne wabula bajja bulaba nti ki obwo butiiti it's just decoration just anyumirwa bunyumizi just you know naye oguze obutiiti nga naawe okimanyi nti bw'ogula bwa mu kisenge naye oli awo obujaajamya like buli wamu bubeerawo mu kisenge wabweru wa everywhere weebuli si kituufu munnange si kituufu ddala obutiiti oba ebintu bye tukozesa mu kisenge obutiiti bubanga nkumbi oba tuyinza obugereegeranya ku nkumbi ebintu bye tukozesa mu kisenge kyaffe tulina okubitwala nga bya muwendo si kumala gabiraga buli muntu kumala gabiyisaayisa buli wantu abantu abamu oba naddala abasajja bano abamanye ennono tebiriiko myaka kubanga omuntu asobola okuba nga muto mu myaka naye ng'amanye ennono ng'amanye ebintu ebyo kyebitegeeza nti omukyala waba ayambadde obutiiti nga bulimu bbulu ne white ne kala eno oba ne kala eri butegeeza bwe buti omukyala waba ayambadde obutiiti nga butegeeza bwe buti so tuleme kubeera ng'abantu batutwalira mu kikula kye tutaliimu nti oyo malaaya ng'ate toli malaaya gwe tomulaba ako kabonero abo obutiiti buba abeera akugamba jangu nkuweeko naye ng'ate si kye kitegeeza gwomanyi nti waliwo abantu nga ye akimanyi buli bwalaba mukyala we ng'ataddemu obutiiti kitegeeza gulina okuggwa nga like ye communication yaabwe kasita amulaba kubanga tabwambala naye bw'amulaba ng'abutaddemu amanya mukyala wange aneetegekedde era gulina okukola ki gulina okuggwa byebyo ebyange omukama abankuumire abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okuba naye abasharinga mukola kyattenda abalayikinga simanyi kyakubaawo omukama yajja okubansasulira ate ggwe eyeekuumirako nga buli kenteekayo mukwano ojja n'odduka n'okalaba omukama akumpeera ekyosinga okwagala akunjagalire era akunsasulire musera neyanzeege vidiyo noba audio wooba ogisanze nga togijja ku YouTube channel yange manya bumanyi bevudde ku Senga Faith 256 dukambira ogenda ku YouTube teekamu ekigambo Senga Faith 256 bajja kuba bagikuleetera osubscribinge obeere ng'otwegattako mubeere bulungi temujjanga okwo mweraba